Executive Media. Focus, innovate, succeed. So it is a Sunday. Tubeerawo waneeno nga tuwuliriza bannaye mulekerawo ttema emiti. Buli mukazi w'obeera oba buli musajja w'obeera simba omuti. Omusajja asimbe ki? Omuti. Okay. N'abakazi mwena musimbe emiti. Naye abasajja basimbe nnyo emiti. Buli muntu yenna asobola asimba omuti. Basajja basimbe kuba kati nnyo otudde genda mu maaso. Basajja balina amaanyi wamma musimbe emiti. Naye yenna n'abaana mubayigiriza osimba emiti. Kubanga kati wano we tutudde emiti mingi. Naye owulira akawewo nga kali nakyo. So abantu abasinga gavumenti mutemye ebibira, mabira nagirabye eggwawo. Basimbe emiti. Kiki ekisinisa producer? Abasajja basimbe emiti kikulu nnyo. Emiti gireeta enkuba. Gireeta akawewo akalungi. Emiti abaana baffe bafuna like fresh air. Na mwenna abali ewaka kala at least simbawoko ku bimuli muli ewaka. Producer ali asimbe ku muti. Producer ali asimbe omuti. Ogisimba wa. Agisimba buli kaseera. Ogisimba wa. Oyo sisuubira nti yali asimbye yadde n'omuti. Okakasa. Ate yeewaako obujulizi omuwakanya. Ayi. Nze omuntu ayagala ennyo nekyawano. Musimbe emiti. Simba emiti, ebimuli. So abeera awantu watali green. Ate ebitooke. Bitooke sibimanyi nabisimba dde bitema. Sibimanyi simanyi na kusanya ngundi. Kusenya kindagala. Basenya nku. Ngamba zino endagala ogenda n'otemako endagala. Kati ebina bisibimanyi. Nali mmanyi wakulira mu kyalo. Saakulira mu kyalo nakulira Namuŋŋoona kubba Walakata ku kkubo. Wakulira Namuŋŋoona. Iye kubba Walakata. Waliwo omuvubuka bamuyita Mugisha Ayubu yaŋŋamba nkubuuze oba omanyi omukyala bamuyita Naalongo oba Naalongo. Namuŋŋoona. Bannaalongo nali mmanyi ba mirundi ebiri kati simanyi agamba Naalongo ki. Naye yaŋŋamba omukyala oyo mmumanyi. Naye mujjanga mupya bupya naye nga yenna mukadde awe Namuŋŋoona mmumanyi baneiba bange bonna nkyabajjukira. Alina akantu ke yaŋŋamba naye nzikiriza producer nkayiseewo nti kuva dda ng'olina wuufayo bagituningira waggulu. Ayasamire muli. Omusiimye busiimi. Anti bamanyiira abo abantu betwagala nabo bamanyiira. Omuntu okwebaza. Kuva dda nga wuufa bagituningira waggulu. Mumanyiira mwaka akamanyiiro kamwaka akabajjudde n'ezo empale z'ebitulize mwayambalanga. Nze saagala mutandike kumumanyiira ebyo bintu byammwe bya kisirusiru. Omukyalo oyo kuva dda nga wuufa eri waggulu. Wuufa eri waggulu. Kuva dda ndya ku mumwa ne ku ssomero saasula. Ogamba otya bro? Ali bulungi? Ewa obeerayo ddi? Buli ssaawa obeera wano sound. Nzijeeyo kale kanzija olina ssente ogenda nkupa ssente kale so ndowooza ekyo mukitegedde maama leka twabadde mu show ya Ssebatta tewazze lwaki nakoowa nnyo ku weekend nakoowa nnyo but Ssebatta oyo nina gye nnabadde ku federation eyo. I think bantu abo bamusupportinze nnyo. Aba federation. Big up to the federation. Uganda National Musicians Federation. Bagezaako nnyo okubeera nga basosowaza omwami oyo era ne jam session yasembayo yaliyo. Ne bongera okukunga abantu abayimbi bagezezaako okuyimirira wamu naye ne bakozesa platform ez'enjawulo omupushinga. Ate ne show n'agikolanga makula. Omanyi kino kye tugamba abantu nti abayimbi babeeko kye bayiga nti
kati olabe eyo legendary status oyo omusajja gy'alina akikoleredde musicale tali mu ntalo akuumye erinnya lye ne bwakeera bukezi n'akola show ku kifo nga Serena abantu bajja abantu bangi babadde bamusupportinze so many people were behind him and that's why I think he staged a very good show. Music twazame tulya ku music owa ddala alimu ensa music alimu ensa twazame tulya ku music omutuufu omusajja oyo asabika ne tugamba bannange amiina omusajja oyo asabika nabadde nyina akantu kendaba nga Rain annyonnyola n'agamba mbu sebataye muntu ayimba oluyimba nga luyita lonna nga lwabuwemu naye novaawo nga nomanotategedde nekitwala emyaka 2 odutegeera okitegeera naawe example yakali akayimba ke yayimba nga ngayogera ku mukyalo yamwambuza akapiira so n'ennyimba nnyingi kati nga ddole y'omwana okitegeera nindako nsindikiro ne audio muvubuka zino posta zonna zompeerezaawo okutimba show yammwe bwe naagitimba bwe nti nze ngenda okuleeta abantu abagenda okujjuza climax bino ebivuka by'omusimanya gundi mukati mbozi mukati toddamu mpeerezaako posita emu ey'obuvunaanyizibwa banna nze ngenda baweereza abalabi bonna abanajja bakitakuweereza kati kennyini no sense kiwedde kino tiyo naye mumaliriza kansuubire bannange nti mwasuze bulungi era embeera nnungi okamala obukamazi njagala okubategeeza nti Shamim Manja ly'erinnya lyange era tubeerawo wano eno ne bro white collar omukyala ali atya sande zino bw'ovaayo kimuyisa kitya wange terya sikaali bwe mba nvaayo nga bwenzize era nenzirayo nga bwenvuddeyo kankikuddiremu bwe mba nvaayo nzekka era bwe mba nzirayo nzekka toyina muntu yenna gw'ogambako nti kankomewo naye munoonya omuntu waŋŋamba oyina omukyala mulina abeerawo ewaabwe tonnawasa otya okuwasa kikyotegeeza nti ntya otya olina akapimo okutya wasa okuze onomala kunyenyanga ova lwakuba nti okuwasa kwa mirundi ebiri waliwo okuwasa okw'emikolo waliwo n'okuwasa ng'omuntu obeera naye totandika bintu ebyo ate ekisinga okubeera ekikulu batugamba omukyala abawuwo ng'oli naye naye bw'afuluma ati wamma muve ku ono tabatomeza kazi ennaku zino bakubira ddala ewataliiwo yadde okusaagiriramu yadde wamma jangu mubiisanye so kaakati n'olw'ensonga eyo njagala okubeera nga mbategeeza bayirewo nkubuulirira akantu kamu nyina abantu eyo Shami nga byokola bibanyumira nga bibasanyusa ali namugonga eyo nensanga omuvubuka naŋŋamba maama we akumwagala nnyo mukyala bamuyita Nabaggala Susan ye maama we maama omulungi Nabaggala Susan nkutumiddeko wano ku Executive Media nkutegeeza nti tukwagala nnyo tukwagalira ddala era ne mutabani muwala ne mutabani wo era naye mugambe nti kululwe wendi kati nyina abantu abala waliwo omuwala bamuyita Clara mu Philippine Munauganda ojjukira kaka Philippine ke twali tulaba bali bakayita batya pango kasayo wake kakalinga Mara Clara Mopara and Mara so yo muwala waliwo n'omukyalo omulala bamuta Gloria Mama Gianni abeera Kibuli awo bannangamba omukyalo oyo mwagala nnyo hakadeni there's also this other person omukyalo ono bamuyita Shamim naye namesake wo Shamim how are darling akwagala nnyo ebiyitiridde are you fine omize ku malusu darling otemezaako omaze okubeera nga ate onywa ku tuzi bwe tukiridde banne oluganda ate kikyala kirungi bambi naye kikwagala ebisusse bambi bantu bangi bambi tewawasa wandiwasiza Shamimu ekyo nobeera ng'olinayo sisita nga ye Shamimu nobeerayo n'omukyala nga ye Shamimu
Mukyala White Collar, don't take me too serious. Wote bw'okoze leero naye leero ng'osaze kutta katale kange. Abantu obajjukiza nti ebyo by'osaagamu busaazi. Nsaagamu. Aba asaagamu. Naye nga aba Bubbles Beauty be bamu ku batusponsoringa wano eno. Era njagala okubategeeza nti ensusu zo bazikolako. Eziri nakyo. Gendayo n'olususu nga lwonoonese lubakwase gwe sirika. Otandika kutunulira mwami. Wangamba abantu abagenda kumpa akantu katereza olususu luno. Naye olususu nga lulungi. Sunburn mungi. Kulaba kala akasana kampitiriddeko. By the way n'oli mweru. Kyokka mu feesi oli muddugavu kitegeeza ensi ekkubye nnyo. Si nsi. Kasana. Omusana saakola nago pulogulaamu. Nti gulijja. Gwakulumba mu nsi yo. Wannumba. Naye enewe ngeri gye nnaatera okugenda ebweru. Ogenda. Gunansanga. Anytime from now. Naye kale ngenda kubeera no White Collar ng'oŋŋamba ogenze. Okitegeera. Olumu n'obutoogera bagenda ebweru temwogera. Lwaki naye baba balina amabanja eno. Simanyi ka muba n'amabanja. Baana amabanja ndowooza oli agenda n'agamba abamu banja be banaategeera nti Ali Express. Ali Car Rentals. Ani badde ndowooza olumandamanda. Ali Car Rentals akugamba nti ali Boston, Massachusetts. Era akugamba nti gwe wenna ayagala okubeera ng'opangisa emmotoka ng'oli mu America beera ng'ate omunoonyako. Ate bo aba Atalantis Plasma Designs bakugamba nti bookya enzigi, bookya design yonna mu kyuma. So g'omulimu gwo kubeera ng'ate obeesiga. Beera nga obeesiga babeere ng'ate bakukwasaganyiza omulimu gwo bulungi nnyo ddala. W'obavaako abo tulina aba Wilmart Paints ate bo bakugamba nti bakugamba nti beera ng'ate era nabo weesiga langi yaabwe yokka gy'olina okubeera nga okozesa. Manda Express Cargo bakugamba nti batikka ebintu okubijja ettaki okubikuleetera wano ewaka ku butaka. Kyomenyeka mukulu bro oli live ku Executive Media kiki business tekyakola nga tokyannoonyaako. Mwebale kuweereza ggwanga. Mwebale kuweereza ggwanga. Ono yatikka ebintu byange okubijja ettaki. Abantu nabagaye batandike n'okuweereza ssente obagulize ebintu ssente baziweereza. Sente baziweereza era akasimu kano kobaddeko ngenda okukuba. Kanyina gwe njagala okubira mugambe sente ze batadde ku simu azikendeezeeko waliwo agenda oteekako endala bayinza ogisiba. Baweereza. Otegedde ekintu ekyo bro. Alhamdulillah. Omanyi buli woba ng'okola kinsanyusa. Alhamdulillah emirimu gitambudde bulungi. Amiina. Ngambye leero kakkubireko nga tuli live abantu bategere bye tulanga gyebiri. Twogera nammwe. Alhamdulillah bitambula bulungi. Amiina. Kale. N'abalala bonna tubayita. Bongera okujja. Okay. Tuweerezaako obujulizi bajja bbuwa. Waliwo n'ab'e UK era nabo bwe babalaba kubanga era enamba bazijja okwo. Bro. Bawo obujulizi. Watandise okuweereza n'abali e UK. Waliwo be nakozeeko. Nga bali UK. Bannaaye. Kitegeeza n'ab'e US katogenda tandika obbaweereza nta we are going international. Kwe bali bakuwulira. Amiina. Otegedde ekintu ekyo. Kaakati Sane nali namugaa tugenda mugulirayo boxer. Boxer Sane ono Sane. Gwenkola naye wano. Talina boxer zitukula. Tugenda mufunira boxer inshallah. Size ko jimanyi ko na jipima. Size ngenda jipima ngikuweereze bro. Yajipima dda. Atidde jogera ku mpewo naye yajipima dda. Tugenda njagala Mzee Matimba. Kagatto. Kagatta ayinza okutuvuma. Ate Kagatta atuvuma alina sente ezigula boxer. Oyo wa vesti.
ndoza tumufunye abo vesti buno nga busatu emyaka egyo gyagala ate yagala zino ez'obutimba ez'obutimba gye ziri ettake waliyo bintu bya bbeeyi ez'obutimba naye tunamu eza white anasobola ozikuuma noonya bbulu tosobola funayo bbulaaka tujja mufunyayo bbulaaka ajja mukola bulungi kale bro naye tujja muwa kale bambi kale naye agenda okuvuma ggwe Walaikum salam. Ajja kumuvuma muvume. Ono bravo Mika. Mwagga tebamuvuma. Ndoze kyo mukiwulidde client bange mbeera nga mbakubirako wano tunyumyemukko nabo nga mukola ki nga muwulira muleme kulowooza nti bannange bye tulanga ate ffe tuba tetubiriimu. Ndine white collar olunaku olwaleero tugenda kubeera nga ate era nga bulijjo bwe tubeera wano on a serious note ebintu byonna white collar byatusomesa wano ndi omu ku bintu ku bantu ababitwala era njagala okutegeeza nti ndi omu ku bantu nga baba abibagamba nga nange amatu okunkumula so n'olwensonga eyo olunaku olwaleero era nabwe kityo ennaku z'omwezi nga 2 mukama wange simanyi oba onoobeera bize nina meet and greet ey'abakyala bali depressed bayina ennaku bayina ebizibu simanyi oba onoofisaayo akadde naye tugenda kubeerawo kamwokya mu Cafe Javas Gardens tulina a form of a picnic twagala kulyowa ku myoyo gy'abakyala ka transport kajja kuba kange mukama wange inshallah wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwekyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati akanyigira ddala nekastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali ate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli motoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo sano zino sonde zapa Jalia nsobola okufuna emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Drocott, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 9785222798. Alika Rentals. Rent, explore, experience. So mbadde nkyabagamba nti nze ng'omuntu ebigambo byayogera wano njagala nnyo era njagala nnyo nabisharingako n'abaana ab'obuwala omanyi nze kye nategedde ku bakyala bali depressed bw'ayogera ne mukyala munne ne mukyala munne asobola okubeera emotional ate bw'amala mukyala munne n'akwata obusungu bw'abanga naye omusajja byanyumye byali bimutuuseeko n'abukwata n'atandika omubuulirira ng'amugamba kola kino na busungu naye muddize kino so ate abaami akubuulira experience lwaki omwami yakubye lwaki abaami bakuba lwaki omwami ebbanga eryo lyonna limumaze amazina akoleka out of the blue lwaki akuvuddeko n'afuna omukyalo omulala so ebisinga bakansilas abasajja tebatera kubuulira na emotions akubuulira kyotayagala kuwulira naye ng'ategeera mazima so ensonga lwaki nze nzikiriza nnyo nti bw'oba ofunyeyo kansala omukyala making sure nti ofunayoko ku kansala omwami so twafuna omukisa wano tubeera ne white collar buli lwa Sunday so buli walaba program ya white collar bwafunye chance beera ng'ate ogiwaako chance munno omulala mukwate ajja kuntawaanya so beera nga chance ogiwaako munno omulala kyeŋŋamba sharinga link so olunaku olwaleero mbadde njagala nnyo tubeere nga twogerako ku baana ab'obuwala bano nsuulako ew'omwami buli okuva Friday mpaka Sunday ng'asula wa mwami baze bayita weekend marriage ng'era buli w'omugamba nti weekend agamba kansooke nkubira ono kuba buli weekend mba nnina okuba ewuwe kati bw'amala awo waliwo bano kaŋŋendereyo ddala abeefumbiza kibuli oba oli awo atandika n'akapale kamu kannika n'akaleka ku peg panty yo oluddako ne yeerabira blouse
oluddako n'aleka bu flat shoes wamala n'aleka jean oluddako n'alekayo akaleega olwawezezza peya y'engoye gy'asobola okwambala ng'ali wuwo ogenda okulaba ebintu bijja mpola ne nayiti n'agireeta abaana abo ne bamala nzija ddi mu maka g'omusajja omusajja amale kumpita amale kumpasa amale kunneegayirira buno obufumbo bwa weekend bwo buli butya mpozi kyenyinza okugamba nange nnyongera okwebaza abantu abatulaba executive media mukola kya ttendo amannya Abdul White Collar from Galaxy FM ndi musanyifu okubeera wano. I'm a relationship therapist. Yeah, Zina. So actually abawala bangi they're messing up currently because they don't know when is the right time to move in, because kati ebiseera ebisinga we have a generation of desperate girls. Yes. Not all of them, but we have a generation of desperate girls. Nti omuntu agenda n'abeera n'omuntu weshami n'oli najja nakwana kati bw'ajja nakwana oyagala nnyo provinge to the world nti omuntu oyo ki nti gw'omulina ate ekimu ku bantu bye basinga okukola nti baagala ne beetugga ku muntu okitegera. Lately women are so clingy onto men okitegera. Mulimu oli n'agambira nze ku musajja owange enkuba okitegera oli n'agambirako nze omusajja owange batukuba kati ze gambye abantu balina akantu ke bakola ne baba nga batambula nga bano badde bali mu nnyumba mu mmotoka olufuluma bwate omukono n'aguyisaamu n'amukwatirawo kumakinga territory kugamba buli omu amulagirewo nti omanyi ono wange. But when it comes to moving in usually ebimu ku bireetera omukazi okufiiringa nti omuntu amu-owninga is when they feel they own your home as well. Okay, bino bye mutuwa akasumuluzo. Kati nga totanatuuka nakulewebalenyo ng'oli tannatuuka nakuwa kasumuluzo nakuyita ewuwe ajja ewuwo naye ng'akugamba wano wange. Kati abantu abasinga kye batera n'okukola actually osanga omukyala ng'ajja ewuwo naye ng'ayagala kulaga bantu nti ono muntu wange okitegeera. Lately we've seen girls that says sikola mirimu like sikola housewife duties nga nkyali ku girlfriend level. But of course sometimes engeri gye kiri nti kati abasajja abategeera batono nga bwentera okyogera nti every time somebody gets a man ne bakwatagana atuuka ekiseera ng'awula ayagala bondi eno agezeeko ogikola ki ogigaziya. Now part of the things that people do bava mu bino ebyoga nti twesanga ku kafo kali ke tulirako emmere twesanga ku deeti n'ebisigadde ne batandika okubeera nga baagala bajje babeere n'oki n'omuntu abeere n'omuntu we usually at their place okitegeera. Kati mu kusooka no kitandika nga jangu ondabeko ogende. But just like I told you nti abakyala bano baagala nnyo okumakinga territory ayagala nnyo abantu bategeere nti otegera. So eyatandika nga ajja mulundi gumu atandika okufrequentinga nga they come whenever they want. Awo element eriwe ejjira ey'okusaba akasumuluzo nti akugamba munnaye kati nange wano waafuuka wange akusaba ki akasumuluzo. Naye njagala obbagamba abaana ab'obulenzi togaana kuwa mwana muwala kasumuluzo. Lwaki? Oli bwakusaba akasumuluzo kamuwe ne making sure nti ogula ekkufulu mmeka? Gula ekkufulu 2 nti lw'oba omanyi nti olina by'ogenda okukola ebitali bya bulijjo ekkufulu eri gy'alina akasumuluzo kaayo giggyeko ofune w'ogitereka okwate ekkufulu eno endala gye wagula ogisseeko nga just in case waba agudde bugwi nga toliiwo ekkufulu eno ekutaasa. Mbadde nkyakugamba abawala mu kumakinga territory ako nkakoledde baana balenzi bokka mujja kunneebaza mudda. So abawala mu kumakinga territory baleeta ebintu ewaffe n'aleeta engoye n'aleeta ki but weerabidde ekintu kimu Shami nti nsobola okuba nga nkudeetinga naye nga sinnasalawo. You understand? Nkyakwetegereza kati omu akyawa munne time. Webale nnyo kati where girls make the wrong decision ey'okumuvinga in nti ebiseera ebisinga nyinza okuba nga abantu balina kintu kye batamanyi. Omumanyi nti Shami omuntu bw'abeera ng'abadde abeera nnyo yekka basanga a lot of discomfort being around other people. Nti oyinza okusanga omuntu nga ye alina limoti ze waazaagala agenda okusanga limoti ogitadde eri okitegeera
omukazi nezija nekukyusiza ku nyumba nakyusa ennyumba kitanda nekitunuza eno webale nnyo because kati mulimu engeri omuntu gyaba used ku bintu bye ti bwenfuluma kino nkisanga wano bwenfuluma kino nkisanga naye kati engeri gyekiri nti abakyala bibasanyusa busanyusa nogaba n'omukazi ono nga ayina amagezi anti kati olaba kino ekintu mwawule okulongoosa n'okutegeka usually naturally abakyala fena tukimanyi nti naturally they organize the home era balongoosa kati omusajja asobola okugumiikiriza gwe okubeera n'ojja leero n'olongoosa okitegera naye kati bino ebyokujja leero noga n'ekyo ekitanda n'okikyusa leero n'okitunuza eno n'okitunuza eno entebe n'ozijjawo n'ozikola ki byonna abikkolera osanyuke anti abikkolera osanyuke naye kati nga kyenkugambye nti abantu bwe bamala ebbanga nga bali single they are comfortable to a certain setting balina setting gye babeeramu gye yamanyiira kati batuuka ekiseera ebyo ne bifuuka nagging gye bali so ki kyekitegeeza nti nga tonnaba kutandika kukola in fact omanyi akajanja kati akajanja kalimu level akajanja kalina level 3 mulimu kye bayita olupyu mulimu kye bayita ki olupyu olupyu kwe kubeera nga okola ekintu kye batakulagidde okisegeera n'osanga omuntu ng'asiimula TV n'ekiwero ekinyogoga olwo lupyu okisegeera kati mulimu kye bayita akanyampyajjula ako nako kajanja level yakajanja ako nako mu level yakajanja ate ako kasukka ku lupyu kati oba osusa ku lupyu ng'oyingidde akanyampyajjula kati akasembayo ke bayita akatimpuko kati ate ako kayitirira lwe bagamba olw'emmanyommanyo olwo lukwasa embwa mu mannyo okisegeera ako bakayita katimpuko kati obakazi mubeera n'akajanja ako akayitirira tubeera n'akatimpuko webali nnyo n'olupyu nja kujja nkunnyonnyole ebika by'obujjanja obwo kati usually abakazi ekizibu kye mulina ogenda n'osanga omuntu neyeteeka mu position oyisiza n'emikono mu maaso sinnafuna lupyu yadde akatimpuko okyali kanyampyajjula nawo tonnatuukawo nkyali useless tonnafuna kajanja kati abakazi babeera n'akajanja nti n'atandika okujja neyereeta ewuwo n'atandika okwagala okwewaŋŋamya n'agafuula amakaage kyokka gwe tonnamuwa tayito kati ne bakola kiri kyobadde ogamba ekyokumakinga teritole okisegeera olaba ng'embwa kyekola embwa erina ekintu kyekola negenda ng'efukaafuka wantu erage ddala nti wendi okisegeera akamanyiira ako kati bo kye bakola ogenda okulaba omuwala gwe waleeta ewuwo alese pantipeege agitaddewo gyotamutumye alese tawulo eyiye alese night basooka kuleeta night oba night yabakola ki etegeeza ki nti nsula wano night nsula wano kati wona waba afuuse wakaawe okitegeera haja alina amakaage wene wano ne batandika okuleeta ebyo ebintu byabwe kati ebiseera ebisinga abasajja bambi abaasuubira nti kino ekintu ky'okumuvinga in it is something you need to agree with n'omusajjawo because ebiseera ebisinga mulimu abavubuka nga tebayimiridde bulungi nabo katuboogerere nti nojja nti buli lunaku olina akazigo ko gy'osula naye nojja buli kaseera ng'ojja n'osula ewuwe n'agwamu eyo expense nti buli lwojja alina okugulira ekyeggulo alina okusaasaanyizaako ayagala akuwe embeera ennungi yakumanyiiza alina okuddayo akuwe ekyo si buli omu kimunyigiriza mulimu abalinamu akasente naye mulimu abavubuka nga abadde abeera eka nga ekyo teyakikola ki teyakimanyira n'ekirala mulimu embeera omanyi bw'obeera n'omuntu shami abakyala mulina there is a way you always want to be around someone okitegeera nti okedde ku makya oli alaba TV oyagala omwebake ku gundi tomukkiriza kwetaaya bw'aba ayagala kunyiga simu era kati nazze oli ku simu yo okitegeera embeera bwetyo omuntu yamumanyira okufulumamu webale nnyo okitegeera webale nnyo mulimu n'abavubuka bambi nga yakimanyira kati nga Saturday ng'afulumamuuko n'alaba akapiira with the boys they spend some time with the boys omuwala n'ajja naddala kati ababe ekisumuluzo n'atuuka eri nakkubira n'agamba oli ludda wa osegeera oli ludda wa nakubuuza nakugamba n'okugamba oli ludda wa ati ebyo enkola bweti oli natuuka ekiseera n'atandika okugamba ebyo ebintu ebyekisiru n'agamba nti nze natuuse dda jjukira gwe tobadde tomulina mu programu zo obadde okimanyi oli waka olweggulo ogendagenda naki ogendagenda omiitinga bumiitinze ki mikwano gyo mweyongere munyumirwe
kati abantu bwe batumalako program kati n'obeera eyo toteredde mu mikwano gyo ne weesanga ng'olina okuvaayo okitegeera program ogiveeko eyo ojja omukole ki n'omutuuka n'omubuuza nga tewaŋŋambye kujja nanga otyaki n'akuleetamu n'ensasaggaawo obadde olina gw'osuubira okujja biki biba byogera nnyo ebyo kirungi ekiri kuba eno mu busiraamu okimanyi muli nnyo nti kabeere musajja ne bw'oba oddewaka bakugamba notusinga abewaka nti okomawo kirungi ki ekiri mu ffe abakyali mu courtship okuba nga nkubira omwagalwa wange ne mugamba mbadde mbuuza ku Saturday onoobaayo nzije era nzije essaawa mmeka. Now the beauty you see abantu in fact okyogedde bulungi ekinyusi kya relationship okutambula bulungi kiri ku communication and what you've just mentioned ejjayo ekyo element ya communication in the sense that nti first of all tuleme kutwala abantu nti omusajja gwe wafuna nti taba na program idola informing your man mu bwangu kimuyamba okumanya nti okay bwe mba mbadde nnyina gye ŋŋenda kanfise obudde oba kanfunzefunze byenkola ŋŋende nsanga omwagalwa wange ekyokuba kimuyamba okukutegekera osegeera nti ojje waka osangewo embeera kuba kati osobola okuba nga nkimanyi nti munnange Shami bw'ajja awomerwa obukoleya kampite ku library mundeete akakoleya tukole ki tulabe nze nyumirwa detectives weebale nnyo nti naye kati bw'okikola bino ebintu by'okubeera by the way guno omukwano gw'abambega ogwo ebintu by'okugwa obugwa ebyo olinga munnamagye ebintu ebyo si birungi nze nkubuulira kino ekintu ogenda kusanga omukazi nga ogenda kujjawo omuyaaye nga yaleze omukazi ofuuke sister mu nfo nga talina gwe yeebuuza akagambe sister wange oyo okitegeera ate n'ekirala olaba abantu omukwano guno ogw'abambega we gutamira omuntu lwaki olina okukikkakatako mugamba nti ebiseera ebisinga omuntu yeetereeze waliwo akantu akali katambula ku social media ng'oli amanyi ogamba mbu hani nzija naye making sure nti essimu ogikoze eki ogikiriyalinze saagala nnyiiga naawe weebale nnyo bayithayi nange ekyo nkisobola okugamba nti omanyi nzija at least ngenda beerawo like for 2 hours 3 hours let it be our time exactly ebisigadde byonna byokola nga siriwo I'm less concerned that is not my time but buno obudde bwenzija let it be my time communication n'ogamba ne munno because sigwe naddala nga tannakuwasa olaba ne bw'aba akuwasizza because there are things waliyo message zaatagenda kwewala abagenda omusindika message nga n'okuziba tazibatumye so you need to be understanding webale nnyo nti omuntu asobola n'okumanya nti ngenda kulaba mukyala musobola n'okwagruinga naga actually ngenda kujja naye sigenda kulwawo sigenda kusula n'omanya nti okay nsobola okuleka nsobola okwongezaayo bye mbadde nkola ne muwaka time ku 3 n'embikola oba si ekyo okisegeera omuntu ayinza okukera ku makya n'agamba nti amanyi ekiriwo ngenda kujja nagawo engeri gyekiri nti ogenda kusula okisegeera engeri gyekiri nti ogenda kusula kammalirizemu byenkola wano kambereko ne ba boys for about an hour nja kukola ki nja kukusanga oyagala nkuleetereyo kaki you understand that kind of communication naye kati abakyala bino ebintu byokwagala okwewaŋŋamya ate nabo tobanenya tuba twagala labo baali kunze tobanenya you see the competition for a few good men has made a lot of women resort to desperate measures nti there are so many beautiful girls b'osanga nga yeesibye ew'omulenzi kuba akimanyi nti tayagala kuwaamu gaapo omuntu mulala kujja ayagala yabakulongoseza ayagala yabakutegeka ayagala yabakufumbira kuba akimanyi bw'awa okyali opportunity omuntu omulala ajja kukola ki bajja kumukubako ekirala nti abantu abamu bali omanyi ebeera nga trial kati nga naddala bano aba weekend babeera eringa trial marriage agezaako kulaba gundi anaabeera atya it's an opportunity in a sense that nti abantu bano omanyi nakugamba Shami luli nti olusi bwe tubeera n'abantu eno ze twesanga ku ziddeeti tetutegeera kala ntuufu y'abantu abantu babi nti ku ddeeti tusobola kutegeera nti omuntu ayomba tusobola kutegeera nti omuntu aboggola of course waliwo ababulagirawo nga alina kirala lyawo ne mulimu omuntu gw'olaba ng'olowooza wa kisa olowooza talina buzibu abantu bajja ku ziddeeti eyo ng'essimu eri mu flight mode osegera tosobola kuwulira wadde ekintu osegera naye lw'obadde ng'oli naye waka essaawa 3 ssaawa 4 tasobola kuteeka simu mu flight mode kati ne yeesanga nga essimu bamukubira oyinza okulowooza sekuritale wa Museveni
osegeera buli kaseera bamukubira ate amaloboozi ogawulira n'olabira ng'omuntu wali tokimanyi nti omuntu gw'olina asaana okwogera mu silensa wali obaddeko awo kankula teri muntu mubi nga mwezi gwange juzi mu kivvulu ng'ayogera ku ssimu tetulina kye twawulira kati mwali mu kivvulu Shami sikuwulira Shami mwali mu kivvulu mulimu abantu nga bamasalinga atiwa okwogera ku masimu mulimu abantu ababeera nga banyumya n'abantu baabwe omuntu naaba nga ayogera ne mwagalwa we ng'omutudde awo naye nga towulira yadde naye nga ye ayogera bulungi eri bamuwulira abantu baawo nga oli abadde anyumya kati mu mbeera bw'etyo nti kyembategera nti omuntu asobola okujja ew'omuntu n'akumalako emirembe naye kati bwe tujja omuntu n'atandika okubeera nga mubeera mwenna obajja kati nga abajja aba weekend marriages awo nti ebiseera ebisinga oyingirira privacy y'omuntu ate ng'abadde ekyo takikola ki takyagala so temutera kwagala nnyo ffe twereeta emaka gammwe nga temutuyise abantu bati bakyagala because let me tell you wabeerawo ensonga lwaki omuntu mu kwekwana bwekwana mu feezi ya kwekwana nze nkugambye nti abantu abamu twevuga mu speed Shami kyangu nnyo gwe okubeera ng'olowooza nti mu bulamu bw'omuntu oyo gwo nnamba emu so nga muli ku kalenda waliwo ajja ku Mande ku Lwokubiri ku Lwokusatu kati gwe balese ku Lwomukaaga balina gwe basuubira ku Lwesande ate gwe olemerawo oba okitegeera abantu balina okimanya nti akyali mu bulamu bwe tannasalawo weebale nnyo tannasalawo newankubadde ayinza okuba omukaka weebale nnyo newankubadde ayinza okuba nga gwe akulaga wano akusigira ekifaananyi nti ye gwe mutuufu n'omulala amulaga weebale naye nga muli bangi weebale nnyo so nti obuta livinga beyond expectations zaffe ezo zibeera nga tuzibeera waggulu nnyo nolowooza nti olw'okuba omuntu yakuwa akasumuluzo yakimala nti awo wano nakimala mukwano tewali kyewamala ate ebintu by'okuleka engoye ebyo ebintu by'okulekaleka engoye ewantu okitegeera temumanyi bavubuka abavubuka tebabyagala basiimuuza n'engoye zammwe engatto bazisiimuuza naye kati kankubulire abantu kati nze olaba nze nalina akantu alukwata bulawuzi yo nagisiimuuza engatto n'abaana nagiwa ayoza amwoleza engoye namugamba ojja jinjoleza okitegeera kati n'omukazi omulala sojja nga sisita yagireka nze nalinanga akantu ke nalinga nkola edda nga bwe ntegeera nti nyina omuntu wange gwe ngenda okuleeta nga nkwata engoye zonna nga nzissa mu kiveera kya bbulu nga nziwumuza wali we tuteeka kasasiro nga nsirika bw'omala okugenda nga nzigyawo ekiveera kyange bwenzikebera nga ndowooza kasasiro mukutwalireyo ng'okebera kajjukira gwe toba nannyinizo gwe kasasiro omutadde wale kyekintu kyokubeeramu omanyi ebikolera bye tubeeramu mulimu ennyumba bbiri kati ogwo wali bwe bateeka entuumu ya kasasiro otwala bye bateeka kasasiro wabweru badde manyi munda kutidde munda nga njagazamu sa mu kaveera teeka we bajumuza kasasiro owumuze wali owa kasasiro kola bwajjanga atwala kasasiro ziba zigenze in fact kiwulira basisita kati abawala bamalako emirimu nze nyina mukwano gwange yafuna experience naawe nedda ekyokuteeka wabweru kasasiro tokikola ekyo kirina bbalaga level ate kankubuulire nze njagala omanyi akantu kano nze nyina mukwano gwange yafuna bad experience ku bintu ebyo ebyabantu okuleka empale zaabwe waka omuwala ng'aleka bunika bubiri kati omuwala waleka bunika bubiri kyali omumanyi bino etubeerawo omuntu n'agwa kati oli mu nnyumba owulira ng'oli akonkona kati tulinako ke tulingizaamuko olaba ani akola ki kikyo kiba kibalingizisa bayitawo olaba ani ajja ng'omala gaggulawo oluggi kati ogenda okulaba dalaba ati kati Sandra yazze n'asooka n'addayo munda anoonye asooka ayeekebejja omanyi okukola oba bwe kimu kiri mu mbeera nnungi agenda agwa ku bupale obwo bubiri kati ng'abukwata mu ngalo kati ng'anoonya wabusa wakola ki wabula kati omanyi buno bupiira obubeera mu ntebe obwo ng'akasumula ng'abussaamu ng'akazaawo ng'aggulira omwana w'obuwala kati nga babeeraawo obudde butambudde kati nga batuuka okulaba kamuvi kati ng'omuwala atuula mu ntebe nga kapiira akakola ki akakwata owedde akezizise bwakalera kati nga bwona Katonda ono omanyi ennaku z'omubbizi baana omanyi ekyaddirira munnange kati ng'omuwala akwata kati nga omanyi oba bulabika olwolwo omuwala akutte kapiro kati asumula kazipo jukiro oba okasumula bw'okazzaawo obirowoozo bigendedde ku ali ku muvi kati labwakasikka bw'ati ne katambula
agenda okuddamu kasika nga tekakyakola ki tekakyadda kumbe kakabye ki kakutte mu kannika muli okitegeera agenda okugwagala okatereezatereezamu agenda okusikayo bwati akakutte zipu nga nnika akulabira ekyali awo ng'agamba omuvubuka eno nika yaani omanyi kyeyamugamba omuvubuka okuba abavubuka bayire omuwala yasooka n'ayomba n'amugamba kale obwedda ndi wano mpujja kummendeze n'okuleda kummendeze ennika za mukazi munnange ng'amugamba nika zino zazze zitya wano naye gwe ebiyaye birimba ome bwe kyagamba bw'ogwa omuttu n'adde ngututte wa ddobbi kapiro keesi yabadde akatutte waki wa ddobbi anti abawala nga bw'obamanyi yafuluma bufulumi naawe ku ssaawa eyo tewabaawo kuteesa yafuluma bufulumi naye omuntu ng'era yakutegeera musobola okumala nemukola ki ne muli konsayiringa so kikyengezako okutegeeza nti sometimes tulina ebintu bye tuleeta nga twandibale tubyavoidinga abantu balabye ennaku ssebo ku nsi ya Mukama eno Shami oli kupiro ojja kumbe in the first place omusajja wabanga si yakusabye nti naye lekako wano ku ngoye zo tolekaawo ngoye kyakubiri bw'oba okimanyi nti nno omusajja ono tonnabeera official totawana kulekawo engoye kubanga waliwo ne kye baŋŋamba kye mukozesa mbumumanyi n'okwesabisa mukazi okumulaga nti oli serious naddala ng'oba olina by'omubalako gwe kennyini n'omwesooka lwaki tolekaawo wano ku ngoye zo naye onojjanga buli lunaku ng'ozzeyo situdde engoye. Usually what men do, men always want to buy confidence. Nti Shami kiringa bwe naabeera wano ne luli nakakugamba ku share yaggwa nti abantu oli atuuka ekiseera we are in an era where abantu tebeesiga kati omuntu yenna buli yajja okukukwana Shami mu layini z'aleeta aleeta mu layini ekulowoozesa nti wo yekka. I'll give you an example. We've seen people kati ng'ebintu byegambye eby'ekisumuluzo ekukugamba ekisumuluzo tekakyali mawulire omuntu akuwa ekisumuluzo naye ng'alina ekkufulu endala ani akulimba ani akulimba anti ekyo ekisumuluzo kiggula kkufulu kitegeeza lulwolijja ng'ekkufulu eyo bagikyusizza olujja okutegeera nti oli queen okitegeera abantu kigaye nti oli akuba essimu Shami tuli wano nga wano nenkukubira ne Shami nyina akantu kange naye njagala kukategeka nenkukubira bulungi essimu negamba yogerako ne sister wange oli nagamba bannaye muula okitegeera mu bantu bonna bakwanye teri yali akuyise na muula bannaye gamba oli nakugamba n'okugamba nakubbirako nagamba bakyali bange bonna mu kigulupu ly'omu alinayo gwampanga nemweyisa oli nakugamba n'okugamba okitegeera omunagamba bannaye muula batugamba mu gw'omusanvu bajja okitegeera bannaye nkwesuze nesunze emikolo gyo nagamba yegwe Shamira bannange abeera akwogerako mwana oli natandika n'okulaalika nagamba naye nze muganda wange tomuyisanga obubi noga bano banjagadde nadda kati men usually do that so it is very easy for a man to tell you nagamba naye leka engoye zo ati lwaki oba weemenya naye nga yakimanyi okitegeera kati ojja kusanga bano abavubuka balina kapeti olaba ezo kapeti ezo center kapeti ezo ng'agijjawo bulungi kanayitiko kewaleeta n'akaala wansi n'abikako center carpet okitegeera mujja kwesurprisinga nnyo so what people need to understand nti ebintu ebimu tuleme kubeera nnyo comfortable naddala nga muli mu courtship omuvubuka yogera naye you need to talk to a man okitegeera omanye nti okay I would love to do this oli okay nakyo okitegeera ate ne bw'aba kugambye tozireeta engoye tokinyiigira ayina ensonga lwaki akugamba tozireeta ayinza okuba mu mutima gwakyayina ku mmwe abasatu ani gwayagala okwetegereza asalewo so gwe tomuteeka ku pressure kuba nti alondawo ggwe webale nnyo because you'd rather have somebody who is not pretending with you and they are giving themselves time to really appreciate you than okubeera n'omuntu gwokako okukola ebintu because olaba Shami abantu bakoze ensobi nnyingi nnyo all in the name of kwagala kkaka bintu I'll give you an example of weekend marriages okitegeera gwe n'okyeteeka mu bwongo nti buli Saturday ne Sunday njagendanga ewaki ew'omusajja yes routine n'agibayinga okitegeera because tayagala kukunyiiza because gwe bwakugambako nti naye no weekend tojja golowooza alina gwayagala okukola ki okuleetawo kati n'asalawo n'apretendinga naawe okitegeera nafuna abantu babala eno n'abagamba mumanyi nafuna omulimu buli weekend mbeerawa
mbeera jjinja wakimanyi gwe wasalawo buli weekend okola ki ojja ne mu mbeera ezo ez'okubeerawo n'olongoosa n'okola ki because nawe oyagala ojustifyinge okubeerawo okwo nti munaye bwe mba nze ku weekend njoza engoye nzoza ku Saturday ku Sunday n'engolola ebbanga eryo lyonna yonna nenkuuta ekinaabiro nenkola ki nemufumbira ne kamere n'otandika okukola zize babadde tugamba eza housewife duties naye ng'oluusi n'abasajja abamu because kati nze I'll give you an example mulimu abasajja nga ne bw'oba toliiwo asobola okulya wooteri nnyingi okitegeera ne bw'oba toliiwo asobola okwoza engoye asobola okutwala engoye wa Dobby n'akola ki n'azooza naye olw'okuba nti gwe weeteese mu kifo ekyo ne weeteekawo okitegeera ye agamba waayi kaabikole ki kaabikole kanawe the biggest problem comes in when such a person atuuka ekisa n'agamba gwe weereeta kyobula nti olunaku lw'olijja ku Lwokutaano nga tewayogedde n'osangawo omuwala ogenda kubyogera byonna waliwo abasajja g'osangawo n'akubuuza gwoza otya ddakuyise anti kyenkugamba n'omulya ng'alinga ali rude but sometimes men are right weebale nnyo kati odde ewa Shami eno okaabe okitegeera otandika okukabira ewa Shami omugambe abasajja babiri nga nayoleza oyo omuvubuka engoye n'enkuuta ekinaabiro naye nga bakubuuza bakuwa contract obadde ku payroll nti wekinaabiro ky'okuuta weewe emirimu exactly weewe emirimu okitegeera nti sometimes ebintu bino tubikolera n'abasajja ne batabisiima because tebabyagala okitegeera tebabyagala okitegeera tebabyagala because for you want to find relevance because you want to show nti munaye okubeerawo kwange kino kyengattako n'obeera kyogala bino bagamba nti beera ng'omuntu omwagala naye ng'olina ky'omugattako weebale nnyo nga gw'omugattako kumwoleza engoye si kibi but you see you need to do kikole nga gw'okyagala but it is not nga mukkiriziganyiza nti ekimunno kimutaddeko nti olw'okuba omwoleza alina okukuwasa weebale nnyo because olaba waliwo omukwano gwange yalina omuwala nga buli weekend babeera bonna ngera ffenna tukimanyi nti oyo girlfriend we kati weekend emu etuuka amugamba yamukubirawo Friday misana ku makya because omuwala alinga agenda Friday night n'akomawo ewuwe ku Sunday night n'amukubira ku Friday morning n'amugamba tojja sigenda kubeerayo ewaka omuwala kyamubatharinga nnyo n'agamba lwaki leero ankubidde nanotisingirawo ntagenda kubeerayo kiba kitegeeza there is something wrong kati bakyali be ne bamugamba nedda olaba kati gwe nga rutiini yeera genda olabe oba ddala kituufu kyakugamba ntagenda kubeerayo taliiyo oba gyali omuwala n'agendayo nga gayi gyali nga kyalina muwala yenna bati nga gyali kiba kitegeeza omuwala yayomba nnyo era ne kibaawula ng'amulaga nti okay waŋŋaanye okujja because you were expecting someone else naye nga gaya amugamba I wasn't expecting anyone else but I wanted peace of mind bagiyita mid time I wanted mid time kati ng'omuwala takitegeera nga teriyo mid time olimba wabadde olina omuntu gweyagala okukola ki kati nze olumu nenya gundi yange genda yange neŋŋamba nedda sometimes omuntu akukoowa by the way sometimes njagala abaana ab'obuwala bakitegeere nti sometimes we politely reject nti mulimu omuntu gwe gw'omanya n'omanya nti Shami ono omulaba bw'aba alina ekintu ky'ayagala bamukolere n'otakikola anyiiga mulimu abantu nga tebaagala kubagaana okitegeera nti wagamba nti omanyi tugende ku beach n'ogamba nedda ajja kunyiiga kati tebakola omuntu n'abeera ng'ali mu bulamu obukkaluubirizibwa n'atandika okugamba nagamba tujja kgenda anti mutuuka ku ssaawa y'okugenda kyali we n'amukubira n'amugamba Brad omanyi ekiriwo ndi wano eno naye ojjukira kali akadiru ke twali tugoba omusajja agambye tugendeyo ku 9 jangu tugende tukole sente angambye agenda soka atuweko emigga 5 naye tukwateko ezo kuba tukirinda emboozi eyo nga bagikubye ng'oli ku ssimu owulira naye nga yonna ntegeke ye yagambye Shami mwajja tugenda ku biiki nti ye okitegeera ku ssaawa 9 nti ye nkubira ku 8 nga mwetegese na bulungi wanagamba Shami mubeera wano nze kati olwokuba nti mu biseera ebisinga bakabala bulungi nti olwomala omukwera namugamba boy ayinza okugamba ate tuwagala ssente kangende nkime ssente kati gwe olw'obusungu kyokka nazze kulaba gwe biki weecwacyana okola ki otambula ogenda kati ate bw'oba nange ogenda kundeka wano ate nkolawo kikangende maybe some other time. Now that is what men do. They will politely reject you nti tajja kugamba nti omanyi asijja kikola naye ateekawo embeera
osega that polite rejection nti atekawo embeera n'okizuula luvannyuma nti omusajja ono yadde kino takola ki takyagala nti usually abawala abaana ababuwala let us agree nti si buli kintu kye twagala kigenda kubeera nga bwe tukyagala ate tuyige bannaye tuyige tulekeraawo okwagala ennyo okukyusa abantu okukola ebintu bye twagala abantu when you come into somebody's life they have their own life they've been living what they do they just give you refuge mu bulamu bwabwe okitegeera nti oli bwakusenza mu bulamu bwe okitegeera mulimu byagenda okukkiriza oyisewo mulimu byagenda okukola ki okugaana but unfortunately fe abaana ab'obuwala abasinga kye mulina mwe mulowooza nti omuntu bwakwagala afuuka mudduwo okitegeera people think nti nedda olaba kankubulire Shami kankubulire okimanyi nti no siba feelings are small but you see bwetwasalawo ntogere mazima abaana ab'obuwala tuleme okeraawo okubeera n'ekintu kye bayita sense of entitlement. Shami olaba nga bw'oli wano muwala wo tomulaba awulira nga ayina sense of entitlement ku ssimu yo ndi era asobola okujja mami bring osegeera awulira nga ayina sense of entitlement okutuula mu front seat ne daddy wali okitegeera now kati abaana abawala abasinga ate ekyo ne mu bukulu bakireeta bakyemburesinga nti omuntu n'akeera ku makya I'll give you an example ye n'alowooza nti bw'aba ayagala alina obwetaavu katuuze bwa $5,000 oba 2 bw'akuba essimu olw'okuba nti mukyalawo kikkakatako gwe okuyaayaana n'okunoonya essente ezo okitegeera naye n'atamanya nti reality eri nti oyinza okuba ng'oyagala 5 nenoonya 2 nenfuna 2 okitegeera webale nnyo kyekiri nti nyinza okuba katugeze nga ekyo kitugambye nti ku weekend oyinza okuba oyagala kubeera nange but nyinza okuba nange nyina byenjagala ng'omuntu nga weekend njala obulamu bwe webale nnyo tikati owadde example yoyo omuvubuka nti mulimu ekiseera nze kankubule nze sometimes waliwo omuntu wakugamba omukazi n'agamba nti obwedda toli online kiki namugamba naye kyawandiikibwawo nti buli kaseera nyina kubeera ki online webale nnyo nange waliwo neewummuzaako kati ekisinga okuleeta obuzibu ekisinza okuleeta obuzibu obwo bwonna it is that sense of entitlement nti tutuuka ekisaa nitulowooza nti buli kintu nga bwe nkyagala bwe kirina okukola ki okubeera naye ng'ate tulina okumanya nti abantu be tudeetinga si miti okitegeera they are normal human beings they have their own lives they also have their way of seeing things tinsobola okukeera ku makya ne ŋŋamba naye olaba kati nze ate kati kino kintu njagala nkibagambe ennyo omwana ow'obuwala yenna ng'oli eyo teri kintu kizibu nnyo nga kuyingira mu bulamu bwa muntu abadde singo ekisooka abantu abo baba ne that autonomy that independence gye babeera nayo okuyingiza obuntu owulira omuntu ng'akusumbuwa Shami owulira omuntu ng'akusumbuwa ekyokufuluma obufulumya omuntu n'agenda ewantu omuntu n'amubuuza n'amugaa yagenze oggula ya time ng'oluddeyo ekyo kyokka awulira nga kimukola ki kimusumbuwa otegera nze Shami nabeerako n'omuwala ewaka naye nga nze walina akantu ke bankola bino ebya weekend byogambye ng'omuwala ajja ku weekend naye bw'ajja ku weekend nga tojja kulaba ku TV kati balina obuzannyo ng'ava ku kazannyo kano ava KNTV ava KNTV obufiripayini obwo ava ku KNBS ava ku kagundi kabukedde nadda ku KNTV kati wandibadde agamba nti ogenda kulabamuuko anti n'agamba yitawo eno twebake okitegeera naye nga wagenze ku kalibrary n'oleeta bufirimu bwo obulabe okitegeera obufirimu n'otakola ki n'otasobola bulaba kati ate n'obeera mu buliri akasinga okusesa kati n'obeera mu buliri gwe tolina tulo ye olw'okuba otulo tumulumye ye saaweza ayagala kukola ki kwebaka okitegeera okitegeera oba sinakindi n'obeera nga katugere omunaye osazeewo okubemu ka musiciko naga munaye ffe twagala kwebaka ate ekyo kiddayo ne ku bakazi abafumbo abakazi abafumbo waliwo abasajja be babeera nga you want to sleep omukulu akyali mu ddiiro mulekeemu sometimes omusajja mulekeemu muleke abeereko mu ddiiro maybe alina byalowooza maybe alina bizinesi ze z'amaliriza nazo okuggyako bw'olaba nga kisusse osobola okuyimuka n'oyimuka n'omubuuza ayoke wakugamba yamfine kyalinako emmaliriza ddayo totandika kusongoza mumwa nakukaaba n'ozimba n'akusanga mulinga olimu owuluguma nga njuki n'oyambala night n'oyita ku musajja ne babuuza
obadde kiggwe ate biba tebyogera ayiritira n'aleeta n'akanyira ne gakulukata n'akakomba wakaseka n'akazzayo n'addamu n'akuma ne kakkirira n'akasika ne kaddayo alaga abakazi olumu ogenda okutunulira nga abakazi olumu ebika by'abakazi baagala kukaaba bukaabi olumu muddaawo bwe n'olowooza ebintu byo n'obiwa conclusion n'ogenda n'onyiigira omusajja abasajja abamu basirise tebaagala kwogera ate abasajja abamu bw'oba omumanyidde abamu tebaagala kunnyonnyola ate ovanga ku musajja ate bw'ofunanga omusajja nga tayogera ekyo nakyo kyetaaga mukazi ategeera mubi nnyo omusajja atayogera mubi abantu abasirika ennyo babi kuba agenda n'akola omulengo gw'obusungu ajja apanga obusungu ne bukola omulengo abantu abasirise babi nnyo so bano abakazi bano nayingidde neneefumbiza najja n'afumbira omusajja n'atabaako kyanyiga because ezo complaints nazo weeziri ng'omuwala yajja nayeefumbiza n'amovinga in gayi n'asirika yamusangawo ng'aleese ebintu byonna ewaka gayi n'amugaa wazze nti gayi n'atandika obuvunaanyizibwa bwa teyayogerako oba kimusanyusiza ekyokumuvinga in temwakiteesa nako yakusangawo but nakiplayinga ku ne mugenda wa mu maaso later eyo mu maaso ozaddemu ng'oba n'akaana kamu oba bubiri omubanja okugenda ewammwe ng'era bwe yasirika wali ng'ozze bw'asirika ng'omugamba okugenda ewammwe nga takyogerako oba oli awo bakugamba bbaawo kuba nze nina mukyali wange mukazi yamuvinga in n'amuleka ne bafuna ne chance bafuna akayumba n'akamulekamu n'agenda n'ayanja kati olaba Shami kati ekyo sikitegeera n'abasajja awomu bamukola kyekyo don't you talk to someone n'omugamba you know what you coming here tekinsanyusiza there is circumstantial moving in nti embeera bino ofunisiza omuwala olubuto abatali lubuto talina lubuto ekyo kyo kitegeerekeka naye kati mulimu abantu omanyi abasajja kankubuli tulandimugaa nti abagaa nti abakazi bali selfish abasajja tuli selfish nze ngenda kuwa ekyokulabirako omusajja nga ayagala kukalakata naddala bano abasajja abadde nga mukwana wana akutaddemu akasente ke when you move in they will be okay because olaba kati kankubuli they are seeing a constant supply of kalipa nti waliwo eyo constant supply of sex gyagenda okufuna okitegeera bwali obaddeko ng'onoonya ennyama ne bazimba bucha mu kisenge kyo okitegedde nti kati luli mbadde nga nkwegayirira nenkukubira n'olya ka transport nenkukubira okitegeera netwekuba obusimu ekiro ngenda kujja ngenda kujja ku Sunday ku makya nenkulina olunaku lwama n'otajja kati omovinze in now when omuntu waba kyakulinamu amaddu in most cases tagenda kukola ki kiraba mbuzi kuba kimanyi ajja kuva ku mulimu akkalakate ku makya akkalakate olweggula akkalakate okitegera wagenda kubeerawo buli wayagalira because naawe nga bwe nakugamba ekiri ekintu nti bwe bagamba yeeweeza omumba gwe bazikuba nti weewadde obuvunaanyizibwa ne weereeta kati olina okulaga relevansi yo lwaki wajja ki ewaka ebimu ku ebyo balina okukussa ku musito buli kaseera bakukalirire okitegeera omwana akulye akukyuse abaana baagala okukyanga ebbina ng'ewammwe tagendangayo yadde ogwa ku muvubuka omutototo ng'ayagala okukyanga ebbina talina budde buli kaseera ajja kulya kati ki kye kitegeeza nti ajja kutuuka ekiseera akukoowe because ensonga omusingi gwe yazimbira okubeerawo kwewuwe kwali kwegatta naawe kati atuuse because ngenda kuwa ekyokulabirako omanyi ebintu ebitera okuleeta abantu okubeera nga having akalipo yo n'abantu ekisookera ddala omuntu muyinza okuba nga temukyalina nkolagana eri bondi luli abadde kati ajja moba mwayombyeyomby edda ajja kunaaba emmere n'alya neyeebaka kati atuuka ekiseera nga omutamye nga n'okulabako obulabi kimunyiiza oba okitegeera kati bwe lwatuuka ekiseera ng'akwetamiddwa kitegeeza agenda tutandika okukola ebintu ebikugoba ewaka ebimu ku bigenda okugoba ewaka kyekyobutakkwatamu kuba oli waka wamwetegekedde bamanyi okgenda eri gye basuubula bunnayiti bwabwe obwo bulungi obwo najja n'akakuba
omusajja n'atakunyegako wadde ekigambo neki wadde onyumye nkutidde ate kikiruma omukazi mu nsi muno. kati n'otandika n'oyogera because mwe mulina obugabo bwe muyisaayisaawo biki okitegeera nemutolotooma okitegeera n'obeera omongo olinga konkome bwonyenye omutwe okitegeera n'akulaga nti takunyeze n'atandika okudda ssaawa 6 ogw'ekiro n'atandika okusulayo okitegeera kati neweebuuza n'otandika omubuuza kati nze najjira ki wano ng'osulayo naye ng'akubuuza kimu ani yakola ki yenni yakuleeta okitegeera webale nnyo kati ekyo kyobadde ogamba nti ekyabasajja okuleka abakazi mu gundi nondekawo bwe nali movinga in najja tewanyegako kigambo kyonna naw ate ondeseemu ate oyanjudde omulala webale nnyo kyekiri kye nakugambye nti tulekerawo okupresuminga we over assume nti omuntu bw'akuleeta ewuwe oba ofuuse mukazi we si bwe kibeera omuntu okufuuka mukazi we amala kujja mu bazadde bo abantu abaliramu ku ddiini omuntu abajja era infact bakuwoowe oba bw'abanga ddiini ziri endala era mujja mumagwenda mulabe omusumba oba omuntu yenna n'ebino ebyokuba nti twesanze nenkuweereza obumesagi ne twewaanawaana n'ojja ewaka nenkukalakatamu gumu ebiri n'oleeta suitcase yo n'ogiteeka awo ekyo tekitegeeza nti omuntu muba mukkiriziganyiza tekiza nti omuntu oba ofuuse wuwe okitegeera moving in ate bino byenkusaba t-shirt yo n'ogimpa kati ate tebazisaba babbanzi be kati kankubulire kati kankubulire andi kati kankubulire kati abawala balina kano kebagamba omujagala kuwuliza kawoowoko noyagala omubuuza nti bw'onagitwala tojoze okitegeera kati okyali kwekyo kati bakitadde ku next level batwala ne boxer abakazi mubba boxer atwala boxer ogenda okuddamu okubala boxer musajja walina boxer zo 20 zoba kajanja I would love a man to tell me nkwe t-shirt yange nogende nayo ate osobola ogimpera n'ogimpa ne mali banga sigikwamba kati ate bw'osanga bano abavubuka bw'osanga bano abavubuka bakuba mu bw'osanga mu babox andi kati olaba kati kankule abantu bakola akajanja ku nsi ya Mukama ekyokubba boxer bro nedda kiganye abaana batwala boxer agitwala wa bannaye gye muli mu comment section mujja kuba mutobuulira abaana batwala boxer omwana nabba boxer tagibba kati takitwala nti abbye tagibba nti atutte ekintu kya bbaawe andi era ekintu kyotutte mu Luganda ekintu kyotutte nga tebakuwadde oba obbye kibbe niye batwala ebintu osegera kati ate balina bino ebitishat ebyo binene nebibagi shats ebyo osegera ebyo anti kuba akimanya ajja kukubira ka video call ng'akoze ki I'm here anti olumu oba wakyambala nako kati abayaga ne shootingamu ka video n'akateekayo ne esiyo neetegeere ajamba ano n'ajambadde you know okitegeera so kati ebyo bintu abantu otuuka ekiseera kyamye omuntu n'atuuka ekiseera n'awula nga bimukoze ki bimutamye ate n'ekirala nti ekyo kintu ky'okwewa self importance yandeeta kazigo anfunisiza olubuto kankubuulire oli ne waba kuzaddemu omwana omu nze nabagamba nti ffenna ku nsi ya Mukama eno Katonda yatukola bubi nti basobola okuteekawo omuceere ne bateekawo akawunga ne bateekawo amatooke ne buli muntu aba nekyayagala we have choices and preferences so waliwo ekintu kye bayita ideal person w'omuntu ekyo nsiiba nkyogera ti ffenna tulina omuntu oyo gwe tubeereyo n'ogamba naye gundi oyo musobola gundi oyo mwewulira okitegeera njagala omuntu kikabwe ekiti kati kitegeeza leero nnyinza okuba nga ndya mukene naye ng'ekibumba nkyagala just nga tonnafuna weebale nnyo sente ya kibumba weebale nnyo naye nga mu bulamu weebale nnyo kati oyinza okuba mu bulamu bw'omusajja oyo oli mukene alina ekibumba kye kyabala alina ekibumba kyabala weebale nnyo kati kitegeeza buli muwala ali emukama musase ku ssaawa eri entuufu ate kati guno omulembe mulalamu anko lwaki guno omulembe mulalamu abavubuka kati okyokumuzaalira tokyamwesibako luli nga oli bw'azaala amanyi ebikondo binywedde kati akusuulawo n'omwana babiri anti akola bibiri n'abawa amannyo balina options bbiri n'amawunyo ne kannamawunyo balina options bbiri either asobola okukuleka mu muzigo oba si kyekyo asobola okukwata omwana oyo n'amuwa jjajjaawe ate bayize kati abasajja olufuna olubuto n'omukuyangaaga atandika okuwa obuyambi bw'olubuto n'alukwana oluzaala n'agamba bw'olaba omwana oyo tokyamusobola mumpe mutwalire jjajjaawe weebale nnyo n'oddamu n'okuba n'agamba omwana oyo bw'oba tokyamusobola
mumpe mutwalire maama wange webale nnyo noga kizira biki omwana nasirika nakujjako nogenda nolopa ewaabwe maama nagamba omwana muleete muwala nogenda ku poliisi abapoliisi bagenda muvuka naganza omwana wange mwagala era bino wammanga nagamba maama wange asobola okulabirira omwana wange sebbanga lyanamala ate kati poliisi ebawuliriza enaku zino ebawuliriza nnyo ogenda olaba ebintu bya shared custody omuwala agamba ye nfaaki n'akwata omwana n'amuwa jjajjawe n'abasakimu nange bwenzija wano muzikirize ndabe ki kyokka nga waliyo oli gwe yeegayirira nawe nga nnyamba tojjaamu olubuto nkwegayiridde tojjaamu olubuto ng'omusajja afukamidde yeegayirira tebajjaamu olubuto n'azaala ng'ali wabweru empewo emufuuwa bw'ali oko asaba Katonda saasi ya mukazi wange azaali tannamuwasa ali wabweru asabirira ndowooza kiri ekibumba kye wagambye ekibumba olwo kirimu kizimba but gy'olina omumanya nti ng'okyali mu bulamu bw'omusajja tugamba mbu abasajja tebamanyi kye baagala mukimanyi abasajja bakimanyi just lwakuba tiwalogezeko mu supermarket kati njagala abantu bakitegere nti relationship z'abasajja zibanga muntu okuba mu supermarket ate kati mu supermarket oyo olaba obamu n'akasente kati ebintu bwe baba babisako price tag kati bingi bye tuyitako nga price tag eno yebituyisaako sigamba nti tetubyagala kati kitegeeza omuntu oyo bw'alifunamu akasente alikima kiri kyayagala biri byabadde atwala tabijja mu masa ajja kujja atwale byakola ki byayagala budde nti kirimu ne level kati shabi mulimu abantu ne bagamba nti omusajja oyo omulaba ng'akyakola wali mu Lufula ng'akyakola wali eri ku Kaleero ng'akyakola wali mu Katale yakwananga obuwalawala naye okuva yafunamu sente olaba emitindo gyayimukiramu okitegeera nga nawe olya mitindo yali baayagala ajja sente ze zaali webale nnyo sente zitulimitinga nnyo because kati kankubuulire mulimu ebintu bye tukeera wakumakya n'okwana namukwano gwange yakwana omuwala asola namugonga eyo naye omuwala oli ye yamugamba nze sirinnya boda ndi wa Uber kati kitegeeza oyo omwana bwe musanga ne mukwano gwe ng'anyirira atya nyinza obutakwana kubanze munnaye njagala onyina n'owa boda wange bwe mmanyi nti munnaye anko gye wali jangu ntwalira ono okitegera kati gwe ate ongamba oli wa Uber webale nnyo nti mulimu twefuga olumu lwa mbeera nogamba wayo omwana oyo simukola ki simusobola naye ng'embeera bwetaamu bwete omuntu kati kankubula esente ewaga sente esobola okuwaga omusajja nga mumpi bw'ati naye simba mu mukazi ng'akoma eri okitegeera sente esobola okuwaga sente etuma ate sente eyogera kuba ebigambo by'omuntu alina sente tebiggwayo ayogerako kitundu sente n'emalayo ebisigadde so olunaku olwokusande olujja nina ekintu kyenjagala onkwatireko kiri mu bafumbo abafumbo balina akaseera bwe batuuka nga beekooye omuntu omulaba okuva Monday paka Monday omuntu obeera naye from morning to evening omuntu akusizaamu okuva January mpaka December mugabana oxygeni waliwo we batuuka ng'olaba buli munna ate nga buli omu alinga munna amutamye amawogwe gammwe galina enkolagana kati buli omu atandise okubeera nga asuffocatinga waliwo afunye athima waliwo afunye biki buli omu akooye kati nga abafumbo bano batunuulira obalaba mu maka mwe bali naye nga balinga abaliwo keeping up appearance balina abaana tukuza abaana naye nga nze nzikiriza basobola okuddamu ne bazimba obufumbo buno ne buddamu balina kukola batya okuzza obujja omukwano because abantu bwe bamala okwewasa bava ku bya outing tebakyalinayo date tebakyalinayo simanya tugendeko ka pikiniki ebyo byonna byonna tebakyabikola kuba muzze mu laavu eyaddala mu relationship eyaddala wekiri era buli omu kati atuuka nga agamba n'okukugamba olaba kati libro akigamba mukazi we bamanyi n'otusinisa gwe nosinika ebyo ebinnyo nga olabira ddala mwatandika musaaga nosaaga kati n'olabira ddala nga kyaliwe nakuvuma ekitwe nakuvuma ekiyindo kati olaba ne bigenderera bino ebyokusaaga birungi naye bigendera ddala ne byonoonera ddala obufumbo kati mukyalinayo yadde ka moment ke mugamba bwe baali bajjulira abaana bano tubatwaleko ewa maama naffe tufuneyo ka moment kaffe nga buli omu yava dda ku munne wabula gwe olinayo gw'ovibinga ku ssimu nga ne bwe nkulaba ku ssimu sikyakunyega nga naye ne bwondaba ku ssimu mulimu n'akamoment k'okulumya enjala ensirika ne ziba ng'ensirika igwe
obeerayo n'ogwoyogera naye nono alinayo gwayogera naye buli omu alina time yaani agitutte so nsaba ku Sunday okirowoozeeko tuweeko kiki kye tulina okukola so mbaagaliza olunaku olw'Essande olulungi naye ng'era bulijjo abakyala tofumba mmere emu mulekerawo okufumbira abasajja emmere emu bw'osiba emmere sibirakooko ku muwogo teekako ku kalumonde teekako ku nva endiirwa n'ebiralalala ebifaanana bwe bityo so musiibe bulungi mweraba mukulu kaabawe ennamba y'essimu ate tuve wano namba eri 075782 emikaaga ena 075782 6666 kale musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.